mbeera bwe mutulabiramu ababbize tafunika naye obudde bwe tumufuniddeko etuga ssebo oba misana oba kiro tulina okukuleeta sebo tukwaniriza yesebo tuli ku munyenye eyaka okay yesebo neyanziza nnyo abalabi baffe abalungi abalabi b'emunyenye kuba emunyenye eyo giraba kintu kyamaanyi nnyo ffe waffe tugyeta ennyonyozi so yes kintu kyamaanyi ate emunyenye nobogenda mu byawandiikibwa mweri so so emunyenye kintu kyamaanyi abalabi baffe abalungi amanya nze tulina omugisha Jackson Sente Tewunya mulimu musajja wa kabaka musajja wa kabaka kubanga ndudde nga ndi musajja we nze mbadde muwanika wasako y'aboogezi okumala ebbanga mu bwakabaka bwa Buganda Kyebulange Emmengo yegwe omuwanika w'aboogezi nimbeera omuwanika kubeera wasako ningitandikawo neetuuka ningamba nange nkozeeko ebbanga eriwera neneewumuza yes nakawumula mwaka guno neewumuza nga tera nkase nga naawe oli mwogezi ndi mwogezi wa ku mikolo ng'oyogera mu lulimi nze ndi international oyogera mu nnimi zonna ate ekirala ekisiri kyensinga oluusi ku bannange bampita Mr. Vibe bw'oba oyagala omukolo guli mu Vibe ojja wange ogala oguli bo wadde ogenda w'abalala sikugamba kutuula ge mazima kubanga kati ebintu byonna omanyi woyinza okutandikira ate n'obeera ng'omanyi n'ennimi ennyingi ate n'okola ekintu bakira nti kye beetaaga bo bennyini bye bagamba bampita Mr. Vibe weziramu okola omukolo ngenda gukuwa kati ogenda kukola mukolo kyo anniversary sebo nja kulaba ku Vibe gyoga so nako lwaliro tulina mukulu Jackson ayina embabazi sayina embabazi tulina omugisha tulina omugisha ayina emikisa sayina embabazi omanyi gaawukanamu ayina ekisa ayina embabazi gwe tulina omukisa nze nina emikisa giri kunze giri kunze kubanga kati njirabira ku bigenda mu maaso omanyi ekyotuuma omwana ebiseera ebisinga kyafuuka omwana olina okwegereza n'amanya g'otuma omwana ayinza okumufuukira ekyamagero oba ekyokulabirako mu maaso eyo nga bw'oyogedde bwotyo nontisaamu nengaasikulaba kuba candidate abajja 26 si 26 yokka already gyendi ndi kyamaani w'omuluka kati ate olujja naliko ku bwa meeya kalulu tekawera kati 26 kagenda kuwera baabubala bubi haliwo abaabukwatamu ne bakubba ne bakakwatamu bwe bakakwatamu nze ninga asikayana nansi katonda bwaba tanatuukiriza kiseera nze akkiriza byawandiikibwa olunaku bwe luba tulunatuuka yensonga lwaki wabeerawo naye lube olunaku lwo nga lutuuse buli kimu kisoboka mu maaso ga katonda telunatuuka ate oyo sikirabika lwaweddeko emyaka nagyo gimataringa Jackson kitayira tutubeera surprise nga tukulaba ng'ozze ku kaadi yonna mwona aboyitidde okwesimbawo 26 essaawa yonna tujja kubanga nze mmanyi nti bwe nvaakwawo nina okubeerako ne pulezidenti w'eggwanga ojja kumala otufuge nako nze nvudde wansi sitandikidde waggulu nasooka bwa kansala ngenda aninnya naye ng'otuvuga speed si kuvuga speed kuba kati ndi mu nsi yange ng'okyerangiddeko bukyali tumanyi beerangirira ku kya pulezidenti bwe babayisa nze tebajja kumpisa kuba kakati nze nkyalina ekiseera ekyange kuba kati bwe ngenda bwa meeya wenvako ngenda bwa MP bwenva bwa MP bwa pulezidenti ngenda mitendera olina okugenda abantu babongera kutegera n'erinnya bw'olyongerako abasinga kyovudde abalina obuzibu bagamba batubbye naye nga gwe wasoose kwepima ku minzaani olenga bw'oyimiridde nja kudda nga otuuse ku leve ey'okuba pulezidenti nkubuuza ebibuuzo awo ojja kubeeranga nawe oli jjajja
emyaka 15 ojja kubanga oli jjajja nze nja okufuga bwa president olina okubeera myaka egitegerekako 5 kudda waggulu ate bavubuka olowooza abavubuka baba tebanafuna experience bagamba olweyo olukadde lwe lumanya ensonda ogyeko ebyobufuzi nina kampuni yange bagiyita TJ videographer and photography Uganda tukwata mikolo tuweereza mikolo buli kimu kyonna ng'ogyeko egyo nyinayo n'endala bagiyita TJ General Suppliers nga so walimu ne construction registered nayo tuzimba amayumba tutunda amataka tukola buli kimu kyonna kye weetaaga ekikwata yes already registered full registered empapula zaabwe nzirina na buli kimu mu mbeera yonna ng'ogyeko kwebyo ffe twagala tetufiira ku bbala lumunga na wolovu naye na wolovu nayo olaba bwetuuka ekyusa ntugamba nziri muzanyi wa firimu ebina Uganda byetuzanya nzanye firimu nyingi nnyo natandika firimu nga nkyali kati ngenze enkula kati nzanya za kintu kikulu naye okusingira ddala kati firimu eriko bagiyita akasaale omwendi nga Tata Stella Jim wakasaale kubanga n'erinnya tebakyalimanyi kati wempita wonna Jim Tata Stella Semayinja nyini ssente bwebityo bwe tubeera ate sente bw'ozigaba ennyo tobeera nazo sente olina okumanya obugifuga osobole sente mukwano gwo bw'ogitegeera naye nefuuka mukwano gwo naye bw'otagitegeera ekugwako mu bwangu abanagiraga omukwano olina okugiwembejja okugigaba olina okugigaba naye ng'ogyegendeza si kuba nabagenda ne basaasaanya kyovuddwa nti ebiseera ebisinga boolabye abeefuula baseeri ne bagenda nga bazigaba bwe bati tebaziwangaaza bava mangu ku maapu esente olina okuzikuuma kubanga abeera mukwano gwasookerwako sente mukwano gwasooka ye sente ate Katonda yo tomugeraganya ne bino ebya wansi ye ali ku ntikko kuba Katonda yazikuwa nze nakukyalidde nga omuzanyi wa film era you are really a very 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 good actor indeed. Nasembayo okulaba omufilimu emu nange we nali nkyali ebiseera mwawankubira empi gyogere ye firimu gye nasooka okubwa empi ezokisinza kwerabira kubanga ojjukira ebiseera ezo kamera zaali ntono zetukwasa tebiringa kati emirembe gyakyuka tumusooka okukwata kamera nyingi nemukubateeka emu nemuvaawo naye olujjukira Entebbe ze wankuba zaali za mirundi emu zannuma sizeerabiranga kakola bulungi abakubira kakyasiriza ba viewers naye ze sobola kuzeerabira olwaleero omukulu Jackson ekyendeese nga nkunoonya tulina omulamwa kwe tuli wano mukutu gwaffe omuganzi gwamunyenye yake yakuzukusa eye yake tukkiriza nti buli muntu alina emunyenye naye ekizaawula ezimu era neofuna okugulu kati ezimu ziba zakangirala zizikidde n'abantu ne bwekityo bwe tuli abamu emunyenye zaabwe zishayininga endala zo zeebase tosobola nagimanya nti munyenye nezinulanga waliwo ezimulisaani nti nakitwajja bwe tutyo abaaka bayambeko okuzukusa zino zitaaka nazo zisobole okwaka puroguramu omulamwa guli nti singa si mukama waliwo ebintu abantu bye tujja tuyitamu naawe n'otuulawo osirikira n'ojjukira n'ofumitiriza nogaa nti wano we natuuka oba bwali bulwadde oba bwali bwavu nga busukkulumye oba waliwo embeera bintu bya laavu bimanyi okutunya abantu nogaa naye singa teyali mukama nze nkakasa wano nali siwakuyitawo gwe ku saidi olinayo engero bwe zityo zetwagala teri muntu atalina hisitole we kubanga buli omu alina gyenvudde we tamulina anti abamu baddukira ewantu gye basuubira nti yewali amaanyi naye nze njagala abantu abakakasa nga ayogera mu maaso ga kamera nti singa teyali mukama sandisobola nze kubuulire kyeyinza okujjukira kyesiiza kwerabira mu bulamu bwange
nsinga nsinga teyali Katonda n'alifudde yali disappointment. Mulaavu. Yes. Yali disappointment. Nze nga njogera mazima kuba nze sitya muntu ntya Katonda. Nze nalwawo kubeera mu nsonga z'abakulu. Yes. Paka ku myaka emeka? Jali mu myaka 22. Okitegeera? So mbeera ndi awo ninfuna omuntu ne bw'omwogerako wembeera basooka okumutegeera. Nemwagala nnyo nga naye sikiriiko nnyo kale ningenda okubeera nga bumanyi by'abavubuka ng'ajja ennaku nkulu n'abeera ewaka ate oluvannyuma navaawo n'akola ki n'agenda ennaku nkulu zajjawo ewaka tubeera n'abazadde bange biki nekuba olwo n'addayo ewaabwe. Nemwagala nnyo kubanga mu biseera ebyo nalinamu akasente naye ndi muto naye nga bampa akasente kati nga bumanyi abavubuka nga nsooka emifaliso 2 nga mbikula omufaliso nenziteeka wansi w'omufaliso omulala nga sente njiwayo obupapula obupya wansi eyo naye njagala nnyo okubeera n'obusente obupya. Obusente obupya nali mbwagala nnyo kati nga bwajja nsobola okubeera kyenzijjukira nti nga bw'omanyi nali mbukidde n'emyaka egitali gyange kansubire bwe kityo omuwala yali azadde akyali muto niteekamu amaanyi gange ningamba omuwala nga bwe mwagadde naye muganda we nga yasikiriza naga muto wange biki bikyabalawo ebizibu biki ningenda ku faamu ninsasoyo omwezi gw'amata omwana woli babeere bamuwe amata naye ali waabwe okitegeera. Yes. Ninfuna obudde nimbeerawo ninfuna kugenda okusomako nga kugenda kakosi ka myezi 3 ningenda e Nairobi ebantwala aliwo bye nalimu ebirala nga nsoma business. Bwe nagenda mba nkyasoma nenkomawo olwakomawo genda najja omutima gwonna biseera byo nayisi guli ku muwala yali talina singa nze manyi wenzija ngenda kumusanga namunyonyanga mwengenda kugenda nga siri okumala ebbanga bwe liti naye jali suka mu myezi 3 oba jali nga myezi nga 5 bwana mumala nyonge njuwere myezi nga 5 olwagenda okudda ng'omuwala afumbiddwa mu bulamu no bwe ndikola nti asiisobola kwerabira olunaku olwo kyowawulira kyowayitamu kubanga ye yali muwala bwe nali mmanyi bwe nali njagala bwe nasooka okubeera naye ntunyumya ntubeera nga ye muwala bwe ntegeera yantegeera nesibira mu nnyumba mu kisenge ne bakonkona ennyumba ne basomba buli omu ne beegayirira naye nze nga mbala ekintu kimu kwetta oba kugenda nzitaabe ewaabwe bonna mbamalewo kubanga wakati wabeerangawo nga my uncle ayina emmundu biki nga nsobola okugenda ngagamba ngigende ngimanyi ngende mbakube mbamalewo bonna kulwala ave kyekini mu butwe kye nali ndowooza nze kyovuddwa ebiseera ebisinga ngamba abantu seewuunya omuntu bwe ndaba yeekoze ku kintu kyalaazo kubanga peyi yalavu ngimanyi okitegeera nafuna obulumi naye Katonda nga mpulya niŋŋamba bangi ne bajja ne batuuka nze nafuna omukisa tinakulya nga ebiseera ebisinga nga ndi muloko nga ewaffe ba full gospel kyovuddwa nti nze n'ebiseera ebisinga nakati aliwo ebintu ebimu byezikozesa bingi omwenge embizzi sigala kati ffe bayibuli gye twasooka okusoma endagaano enkadde nga tokkiriza kulya ekintu ekitayawuddeemu ebigere okitegeera so endagaano enkadde bwetyo bwe yali kati ffe bwe nakula nga amanyi nti full gospel ffe bonna buli atulaba amanyi nti aba full gospel abasooka aba full gospel nga bwe twali twali tutulya bintu ebyo okitegeera ag'okutya Katonda kati ate ekyo nkijja nkibaawo ninkigumira niŋŋamba disappointed neboni banegayirira olunaku olwo bwe namanya nti olaba safa olunaku olwo sigenda kufa ninsooka ninkigumira nze munaye nabawo kuwasa lwa nsonga niwe twazanyira nga sinawo kuwasa yes bwe twayagala abantu kukola ki olina okubalaga nti oyina butakubuukabuukira katikati ninfuna omuwala nga tuli mu kyaki ekira abasobola okulaba puroguramu ebasobola okukikkiriza tuba tuli mu kyaki nga bumanyi abasumba nagamba ofuna omuntu sooka ontuuke tusabe omusumba waffe naye yali tanawasa
Ochegeera. Omukyala namutwala. Kakati tugendayo. Omuwala nga musabi nnyo kati nga bw'omanyi ffe byawandiikiro yali tugamba. Bayibuli fugo tobeeranga na muntu yenna nga temunaakugattibwa. Omuwala ng'ajja n'ebwange nze nga sisobola. N'oli ekitegeeza byaggwa temulina kye mukoze. Yes. N'omuwala ng'ajja ewange muga sisoboka kubanga tulina okusooka tukole ki? Batugatte. Ffe we twakulira eddiini bwe yali. Ng'ekigamba tolina kukola kintu nsonga zonna omulokole. Nga tosoose kukola ki? Bwegamba naye haliwo kati abagyonoona. Okitegeera? Nze kyenkugamba nkimanyi nti haliwo abakola ki? Naye ffe abakulira mu kukkiriza okw'ekirokole okutuufu. Tewabeeranga naye muntu nga temunaaga. Kati tugenda tubuulira musumba w'amaanyi kati bamumanyi sisobola kuba yafuuka mukwano gwange bwe twatuuka musumba ntumugamba twagala futanaga bwe mwakiwulidde nti ye kubanga nze mukyaki n'essaawa zino bwenjogera bakimanyi abamumanyi bakimanyi nga mukyaki tulina kye baateekawo ng'engule gurupu esinga okuwaayo yeewangula engule kati nga gurupu yange yesinga okwangula engule papa kimanyi mukyaki nze esinga okuwaayo mumbeere yes nga nfuba nnyo nze nga tosobola kunsinga kuwaayo mu kanisa nga tikisoboka kubanga ffe twakola tumanyi tibufuna sente walina okuvaako ekimu kyekkumi nga tonakola kirala kyonna nobweziba mmeka nga tuteeka ozitoolako ojja kufuna omukisa kisobola okubaawo wakitegeera okuwaayo kolina okukola ki nekiweebwayo yes so mu mbeera entukulaawo omusumba olwamubuulya ate nawe si yafuna puroguramu ate n'agamba omuwala ajagala kuwasa omuwala najja nanga omusumba yagambye naye ayagala kuwasa okitegeera so mu mbeera ninzira mu pain ey'amaanyi n'okwanja tebakukolera wabwe w'omuwala wennyini bakukyusa ne bakutwala walala omuwala yakkiriza n'agaana omusumba ate kati omusumba ajjukira yali yasikira ebyobugagga nga busika mu famire yaabwe nga nsinga ki mu biseera ebyo nga nsinga bwegoba mayinja nsingako naye yali omuwala ayagala ssente ate kakati oli musumba yatusumba musumba yogedde kati g'omugoberezi tolina bw'omugaana naawe osigalamu kyaki omu anaasigalamu anti nange kyembuuza bw'abeera gwosa okusigalamu obeera musiru kubanga n'okwanja bakukolera walala n'embaga baali basuubira nkunza isa okugenda kubanga family church yali ekimanyi nga bamembers yes ne buli kimu yali ne family wabwe nga bamanyi naye n'okwanja bakukolera walala embaga bayikyeka baali bansuubira kubeera eyo yes naye sirina kye nakola nalumizibwa ngamba Katonda tera ekibaawo nga twali nsonga kubanga kati koolujjukira naye nfunye ekisooka nfunye ekyokubiri ngamba Katonda bw'atyo bwasazeewo nze ningamba singa mu biseera ebyo teyali Katonda amazima singa ndi mufu ate nebaza ne Katonda ekirala okubeera nga sinywa mwenge kubanga nalikoze ekikyamu ekisingawo nigenda nikola ekikyamu gwali badde gunsusikako naye nakaabanga ate ninzijukira ebyawandiikiro bye twasomanga nimpulira nga nzikakkanya nesibira mu nyumba first time enyumba 2 days nga sifulu nga buli omu ali awayegaye abamanyi siriimu nga buli omu ali ku mulyango lwange bagamba bamenye oluggi nibaleeta buli kimu buli omu niyeesomba nze nalaba ebintu birimu mu nsi muno oyogera kulaba kati nze kyovudde olaba nze bwendaba omuntu ali mulaba saagala kumuzanyirako kubanga manyi kiki kyabaawulira so ebintu by'ensi eno bwe bityo Katonda bw'atutaasa na buli kimu kubanga ndavu gye nalina simanyi nti nsobola okubeera nayo towasanga ne kati nawasa mukyalawo tomwagala sobola kumwagala nga lava eri gye nayina yali atusiza okwagala okukolawo mpulira tekyasobola siyinza kukulimba amanyi nze nkwagalako ekintu kimu Mr. Jackson kwogera mazima nze njogera mazima kubanga kibi nnyo okulimba omuntu nkyagala nnyo ekyogera ekintu kubanga nsobola okubeera nga nkwagala naye nga lava eri okuga nti kati essaawa zino nsobola okwettira omuntu okitegeera kuba kati n'ebintu bingi byolabirako bye tulabye mu nsi muno tutambula n'olaba kino n'olaba kiri n'olaba abantu engeri gye beeyisaamu ate n'olaba nti obwesigwa mu maka oba ne mu laavu bwakendeera kabeere ne batali maka mu bavubuka osanga omuntu ayina omuvubuka omu ayina abawala 3 ate nga just abalaga nti bonna abaagala
ekitali kiki kituufu kitegeeza nti laavu eyo tebeera laavu. You can't serve two masters. Yes, eyo ngamba tebeera ki kati mawanga ag'ebweru beesize nnyo okubanga ekyokwesiga omuntu kyabuntu omuntu aba mudeetinze n'amugamba kintu just kimu ekiti nti ngenda kuwasa kati ono n'atandika omuwa ebibe byonna wakomawo wano olinga oluusi va ne ku bawala b'ebweru bokka ne wano bakibakola. Ffe tulina abasajja betumanyi nga ye kyakozesa kiri kimu buli muwala yenna bwakwana yenna ngenda kukuwasa ola gwakwana ngenda kukuwasa okitegeera nga ye password ye gyakozesa okulaba nti afuna kyayagala n'okumubba nga bw'ayagala naye kyenjagala okugamba bawala bali ku kyeyo mumanye ennaku ye yakutwala okuva mu nsi yo n'ogenda okukola tegyali mirembe wagenda nga olina ekigenderwa ekigenderwa ekyakutwala kiri ki kubanga nze nsobola okukugamba nti wane waffe obudde bw'olina bw'obeeramu bungi obw'okubeera nga oli mu bibyo na buli kimu naye bw'osituka n'ova mu nsi yo n'ogenda manya nti waliwo ekikututte ky'oba okolerera tova ku mulamwa kubanga abasajja balimba kubanga ndiko omusajja abasajja asobola okukulimba n'owa naye mu maka n'akuweweeta kagere kuva ku kagere mpaka ku nnasu ng'aliwo ekyabala naye kaviiri akasembayo naye ng'aliwo ekyakulumala okuggwa naawe tekoona. Nze nali ndabyeko omuwala n'akola sente ze bwe yazikola omulenzi n'amulimba nga bwazimweza bwazimba ennyumba amagala tuzimba ennyumba yaffe olwakomawo wano n'amuwa olubuto kati omuwala ali waabwe omulenzi ali bye na mukyalawo mulamu. So kyembagamba manye kyakutwala kyogenda okukolera kola osevinge odde wano omanyi naye kukola nze kyenjaga obategeeza nti n'okukola kubeerawo ekiseera nti ojja kukola ekiseera kiggweko otuuke ng'amaanyi wali ofuna tokyafuna n'emirimu gyokka gikyuka n'ebyenfuna bikyuka so bw'oba ofuna omukisa kolamu ekiyinza okukupushinga ono mu kiseera ekyo ekiddako nga tokyasobola kukola ate tojja kubeera ng'oddukira mu Warabu oba mu nsi za Buwarabu ng'ogenda kukola ojja kutuuka olabayo ababonaabona nga tokyalina mukisa gwa kufuna ensimbi ezo kitegeeza z'okoze ziwe ekitiibwa osobola okubeera mu kyokolamu. Kawade kalungi mpozi ng'olina akatalekeka kowalagadde okusibula nabo akatalekeka neebaza nnyo bannaffe ne munnange webale kukola emunyenye naffe ntubeerako ku mukutu ntunyumyako ne bannaffe oba ne beeyongera okutulaba kyembasaba mugongera okugoberera omukutu gwaffe ogw'emunyenye gukyabaleetera abantu bangi n'ebirungi bingi n'ebibazimba bingi naye kyembasaba mu byonna by'oba okola omuntu takubuzaabuza kulembeza Katonda kubanga Katonda yakola byonna bw'oba toyina Katonda tosaa kumalako kubanga oyo akulimba nti kino nakiri akunoonyamu simbizo naye akikulembera kyonna eki Katonda yennyini byonna yayina buli kimu kye weetaaga. Nze ekyo kyensobola okukubuulira nyongera okwebaza mikwano gyaffe abalabi baffe banaye mwongere okutulaba ebinnauganda tubazimbi ne mu nsi z'ebweru ze mulimu ebinnauganda byebiri big boys mwongere ogiwagira naffe ng'abantu TJ muleete emikolo egy'okwogera video bifaananyi byonna tujja kubakolera ku bbeeyi ensamuzi ate bwe muyitira ku munyenye kiba kyanjawulo so kubanga ffe tumanyi bwe tuvudde mu mbeera eyo tujja kwongera okubaweereza ate twongere okubaawo. Nsabira Katonda abawa omukisa mwenna buli omu gy'ali ate abagaggawaze buli omu ofune kye weetaaga kyekisinga obukulu tetusobola kubawa ekisingawo awo. Bye bye. Thank you so much, Mr. Jackson. It was just like just sweet. Nze nkyagadde mayinza nyanyi abantu abatuwa amagezi ago oluusi gatera okukoma oluusi n'oba nga tokyasobola kulowooza kusingako awo bwe wookomye naye omuntu bw'ajja nakuwa ku magezi n'ozukuka n'odda engulu. Nze nsuubira wamu awo abategedde mugateeke mu nkola mukole nga bw'agambibwa okulembeza Katonda. Nze njala nnyo omuntu ayogera Katonda. Lwaki? Katonda yonna yasobola okukola byonna yabirina. So tukulembeze Mukama mu buli kimu tugenda kufuna byotasuubira. Mubadde balungi okuba gye twatandikidde tubadde twakyalidde abakasaale era nga bano beba big boys Ndugu family Bugawudu eyo gye tulina ng'era ekulembera director gy'okusembayo gwe mujja okulaba omukulu Yusuf Kinene era nga akasaale ko tuli muzirabe tezirina buzibu zino family movies temulimu buseegu tolina kyogenda kulaba nga kikwesitaza okulaba n'omwana wo tekirimu mu zino firimu z'abaana abantu. So tubeeranzizza
ninye yakayakuze kusaiye yake yesu yekubo genazima bwe bulamu subscribinga likinga commentinga mukama abatuwere omukisa amen bye.